Kabaka Diana n'abatanzi akiguddeko era nga waliwo akedde okubeera nga ate agenda mu gallery n'atandika okubeera nga ate afulumya obutambi bw'omukyalo ono kamu ku kamu era nga obutambi bw'osodde okubeera nga ate atabubadde bukadde nnyo nga bwayitako emyaka era nga baba olabye Diana n'abatanzi engeri gye yali afaananamu ekyamazima kiri nti embeera yali si ya mulembe okusinziira nga bwafaanana akadde kano naye abantu kye beekoze mu comment section yawe si byangu n'akamu era ngenda kubeera nga tebikotera waawo atongera okubeera nga ate naffe twerabirako ku butambi obwo obw'omukyala Diana n'abatanzi ebiseera ebyo nga bwe yali afaanana saako n'embeera nga bwe yali ebiseera biri nga tera kubeera nga temunage afunamuko akasente wansawo naawe eridde mu kubeera nga te osulawo endowooza shakasha musomo wa dduwa walinye okubeera nga takolako gwe wena ayina ensonga ekyagenda kubeera ziteri ajja kukolako kakozesa amaanyi ag'edduwa okuva mu Quran. So katusimbule n'obutambi buno obwa Diana n'abatanzi saako n'ensonga endala nnyingi nnyo eziri mu kubeera nga tezitambula mu ggwanga lyattu Uganda tivaawo. Bannange kiki kye tulabako ogwo muzimu musambwa mwana gwe sikola yennyini bannange amuwadde ssente bannaye sikola yennyini bannange ndabanga etaano kangende neefunire ng'olagawa naawe mpolampola nze mwana gwe ennaku yannuma dda kangende neefunire wamaalo kati olagawa genda bannange mpolampola kati genda osisinkana omuzimu okuva emagombe kangende kale ontamye bannange kiki kye tulabako ogwo muzimu musambwa mwana gwe sikola yennyini bannange amuwadde ssente bannaye sikola yennyini bannange ndabanga etaano kangende neefunire ng'olagawa naawe mpolampola nze mwana gwe ennaku yannuma dda kangende neefunire wamaalo kati olagawa genda bannange mpolampola kati genda osisinkana omuzimu okuva emagombe kangende kale ontamye bulijjo mumbuuza ne muŋŋamba mune Diana tatulaganga muntu ku mulundi guno eno mbaleetedde omuntu saagala mugabe musambalaga kubanga yaŋŋambye munnange Diana bw'otayisawo birthday yange ogenda kuba onkoze bubi nnyo ne nga munnange kati bangobe nemwe okubako wensula bulijjo mbagamba temupostinga abantu ne ku luno mupostinge okunkyawa ne ŋŋamba omuntu ono kamubalage kakati nsazeewo nkole ki mubalage mwetegese bambi mbega temujjayo recording ate mugenda tandika recordinga kati njagala mbanjulire bambi birthday boy wange nja kusooka kwa byonna okwongera omwagaliza birthday ennungi era nga mwagala nnyo tugenda mu celebratinga paka omwezi guno we gunaggwako gwonna ogwa April celebratinga muntu omu baby boy abantu kabakulabeko banama mujje mumbuulire oba nabba oba yali Katonda oba kyali kisibabuza ndi ku bwangu story time kakati abasabiri wa Pastor Tom mube ngamba mujje mumbuulire kubanga bino byatuukawo nga ngenze kusabirako mu church yamwe munange nga bakisigenda wa Pastor Tom bangambye waliyo night prayer nalina byensabira ebiseera ebyo naye saayinamu kasente munange nga njolekera mpisa mu bwangu saba story ebabowe munaye nga ngenda okusaba mu night prayer tulinya taxi awo excuse me awo mu paaka empya nkadde empya whatever sijjukira bulungi munange nga tubeeraawo tambuddemu n'akasente katono taxi yali yemukulu taxi zaite zize nnyingi yesomba bano yebatuusa nemaani ekomawo ne tukoowa enjala neddamu nennuma anti nyina mu alsas munaye akasente kenayitambulira akakatono nga lwaki sitandika okukalyamu ebitumbuuwa ne yogati nga ntoolako jjukira nali nkabaze ekiweebwayo sente transport yantwala nankomyawo sente za Uganda nga bw'ozimanyi tulako nusu 12 nga tolinaawo sibalwiseyo ntuva ku kyaki tusaba naye n'ensonga zange zintutte nfukamidde nsabye bantuusiza mbapya bw'otuuka bakutuusiza mbapya naye nalina ensonga zange n'ebindeese era nenzirukayo mu bapya excuse me bannange sorry about that munange nenvaayo
mu bapya nezije eno mbakadde nensimbula essala nensaba munaye nga tumaliriza okusaba awo bamaliza essaawa nga 9 bwe mbaseerabidde tebakiisa nga twebaka sinnamanya okubazaamuko emabega nga nkwata n'ez'ekiweebwayo nga nziwaayo kati simanya bawagizi nali mbajetinza okuwaayo sizinawaayo nkugambirawa munnange obudde bukya nekebera nga ninamu nusu 10 olwa teruntuusa gye nali mbeera kireka tuli mutulwe badiyali ate nga nziramu nsimbula ssala buto nga mukama nsuze wano nga nkonoonya n'ebizibu byange ate kakiraba na kino simusire tezintuusa mukama nyamba genda tuuka ntya ngolo nali ndudde okutambula twatambula ddala ntukoowa nga ngamba banneeno olugendo ng'olukumi lunzija bujjaawo okuntuusa mu paaka meaning nga nina okutambula from paaka mpya oba paaka nkadde paaka kirika badiyala abalungi nga simbula sala nga mugamba mukama temekuba watali kkubo nina okuva wano nemba n'okukkiriza era naye amasimu neekuba nze muntu atayagala kusaba ssente mind you nti omuntu bwannyima mba mpulira nga nswadde sigagala kuswala yakuba essimu eja omuntu nangamba talinaamu kuba naye nemwetagako enkumieza ziyitase zizijaawo nangamba talinaamu saddamu kuba simu ddala ngamba kati kaŋume kakube ntambule kasita mukama byemusabye abiwulidde era agenda binkolera munange nga ntuuka mu takisi balwise eyo nga tutambule nga tugenda twanaye tuddawo Kameme waliwo omukyala nga alina abaana nga bana bino bimutula Kameme biseera ebyo obimanyi mwatulanga ne bamama bammwe babateekawo Kameme so the lady nga alina bebi omuto n'abaana abakulukulu nga batuuzizaawo Kameme so nga tutuddeawo muto mune nga tugenda si ku lwisi eyo tubanga abanaatera otutuuka abatakisi batandika okusolooza ssente buli omu awanika omukono awaayo nga njala 10 lwange nga nduwanika ng'akyaliri ali mu kusolooza omukono ogulemezaayo ddala nga bwona owanika omukono n'oguyisa bwe bati tewaalina muntu anzijjako sente oluusi wowanika omukono wabeerawo omuntu akuggyako sente naziwa kondakita naye tewaali so I was like kamulinde wamaliza solooza eri oba waba tazirabye bwe naaba nfuluma nakola ki namuwa sente so nga mbeera na 10 mu ngalo mune tutuuka okufuluma takisi jjukira nze ninamu omutima omusaasizi omutima omuyambi nga ndaba omukyalo ono abonaabona n'abaana ne muyambakawo okufulumya abaana I love kids so much nga tubafulumya nga mukwatirako no baby kati mukufuluma abantu bonna eri baggwayo zindi eno ndi mukuyambako nnyo 10 mu ngalo ngamba ndoza nga manyi kondakita oddada abantu abo balamba abantu bw'oba tonasula ssente abeera akumanyi that's what I know you cannot get away with the 10 my god you can't munange nga nkwasa mukyala mwana ngenda okukyuka bwe nti be kondakita 10 mukyala munnange musajja munnange nga takisi lwaki sigirengera eri nga ne kondakita tayisizaamu wadde n'omutwe mpita takisi ngoba takisi mbawo 10 lwabe mukyala nga takisi lwaki bategenza nga tesisigazaamu lwaso olwo kiringa tuka nga kinumiza ngamba oba bano mbabbye oba kiki ni ngamba osanga mukama yagadde mu 10 ayina olunyongereko awantu awalala ntambuleko kati kati simanyi oba nabba baanamu ntuuka ku taxi eddala yali erina okunzigyawo empa entwala ekiweka ngenda okunzigya mupaaka empya entwala ekiweka aba yali 12 nagambirawo kondakita ne mugamba nainze nyingi yananyinamu 10 oba siinamu sente endala jukire nabo baba bakambwe tebasobola ate obwokya n'okusuwala naye nze nali nsooseewo singa waliwo abantu nali saali mugambye nga ngamba it's okay tuula ova wanti bamutunde kusa ova nakusaba va Pastor Tom nange gye nsabira mukuliko eyo nga watisitula mu taxi n'olukumi nada onekajjukira nagale mukaba so kati baddiya basabira wa Pastor Tom oba balokole bannange yali Katonda nakirupanya ssente z'abandi njagala mbabule natuuke waka nga sitambudde natambuza nusu 10 from Mutundwe akakireka eri ate neva mpono ekireka n'engenda ekamuli eri saategeera bwe natuuka nenyumiza mukono gwange nali mbeera n'ebiseeyo ne mugamba kino kyendabye sikirabangako so kati baanamu what was it yali Katonda yennyini ng'atambuza bigere
nga mwana wange osabye ova kukoowa osuze osinze osuze okola kitotambula mumbuulire baanammwe kyali kikutuuseko ekintu ekifaanaganako bwe kityo nange ojjukira we nakolako live wano ne mbagamba abakyala in the process of protecting your children, hating their fathers so much because they hurt you, I understand your situation and your point. Naye nabasaba nti temwemalaamu nnyo mirembe mu mutima gwammwe. If this man can be a father, a good father or a trying father, let him be. This is what I meant. Nabagamba nti abaana bagenda kuba disappointing. I don't know if you people remember that live. Nibagamba abaana bagenda ba disappointing akeere ku macha. Nga ye daddy yali ku mumwa. Hey, story time. There is a lady yanzikiriza mbyogere, she's in the States. Angambe Fifi omusajja naye okana naye nga muzaddemu abaana babiri. Yayina abaana ba abalala. Ekyanja ukanya omusajja yali mwenzi nnyo nga njoga. Tangambye ko nti yamukuba naye simanyi wamukujoga omumwa alimu okuba. Nga njoga abaana balaba omwana omuwala yali omwana omukulu. Omwana omukyala omulenzi nga ye muto. Angambye Fifi omusajja yampisaamu amaaso nyentuka time nenkoowa nenkwata amakubo gange nengenda ne mu broking like everywhere ne mujja ku access y'abaana bange kubanga nali sikyayagala mutunulako nze ng'omuntu. Ne mugamba I understand your point. Obusungu buba busungu ate ng'okimanyi nti you don't want to look at this person osobola okunyiigamuuko. Ne mubuuza naye abaana bwe baakula, did you let them talk to their father? Nagamba no, but bali bakimanyi nti gyali cause navaayo nga si babebi nti tebategeera. Angambye nabeera Uganda ne ntuba n'obulamu, omusajja oyo yali bulungi naye bwe yabeera obulungi yali nga njoga. Nenkoowa nenkwata amakubo gange nengenda. So bwe yakwata amakubo ge n'agenda, Mukama n'amuwa omukisa n'atambula. Angambye nawuliranga Uganda sikyagala kubeera olw'ensonga nali nziruka bulumi nti ye ng'omusajja nali mwagala naye nga ye tandiiko ge mazima nga ndaga njagala mbu ndi mukyala we naye nga yo omukyala agamba nawuliranga ne be nalabanga nga kyayogera kirala n'ekyakola kirala. Ngakwata kulo ng'agenda ng'afuna omusajja omulala ng'azaala abaana balala babiri ng'akima abaana be bano mboozi ngenda gikubakuba. So when she got married n'afuna empapula n'akima abaana be ne babeera mu America n'abalabirira era nga taata tamu access. Kati omwana omuwala omukulu yakuze n'ayagala kufumbirwa nga maama wamugamba emikolo tugenda gikolera wano mu America ne daddy wo ono daddy gwali naye. Omwana n'amugamba tekigenda kusoboka, nze emikolo gyange gigenda Uganda wa daddy. Ng'omwana yaddandika dda okwogera ne taata we era ng'omwana aweereza taata we obuyambi. Omwana musawo aweereza taata we obuyambi naye nga maama tamanyi naye nga baabooluganda babiri bakimanyi taata waabwe bamuwuliza boogera naye. Omuwala yali yaddanga e Uganda yalaba taata we naye ebifaananyi maama teyabirabako koza omwana teyabipositinga. Kaakati nga maama agamba abaana mwe temujjukira ennaku gye nakuyisaamu ng'omukolo gutwala wa taata wo biki. N'amugamba maama nzikakolera mukolo okukojja nga taata waali. Taata tatwegaanangako. Mama we n'amugamba omusajja yampisa bubi omanyi ku kyoba yabeegaana. N'amugamba anze daddy namulaba dda n'ambuulira obuzibu bwamwe bwali. Naawe mpozi ng'ombuulira obubwo. Daddy ye agamba yayenda. He slept out n'omanya ng'azadde abaana ne bikunyiiza. N'osooka omusonyiwa ogusooka ate n'omanya nti azadde abalala n'omuleka. Kati you see obuzibu bwe nafunye point z'omwana zampa ntuufu ne maama zampa ntuufu naye ku emotions ntuufu ne bwe tudda mu reality si ntuufu ez'amaama. So omuwala mugamba nze mba wakola mukolo tugenda wa taata. Taata wange yakkiriza takuyinaako obuzibu nga maama bajja tuwa room mwe tunaasula mu nnyumba, you can even come the next day. Tenti y'abamama tugenda kugikola nga yiyo maama n'abooluganda bonna b'onootambula nabo n'emikwano ne daddy oyo yajje mutuule mu tenti mutuule mu tenti eyo okwanjula kwange kubeera wa taata wange.
omukazi yayokedde nga alina obusungu n'amaziga nage gyenaŋŋamba Fifi abaana tebajjukira nze nasuula enjala nave wa kitaabo nga sirina wadde nenzira mu kyalo nentoba nenkola ntya nembazza mu kibuga bwe nava mu kibuga nensinziira okujja mu Amerika bonna nembakima nyemugamba byonna wabikola thank you so much wabikola nga maama wabikola tulina gwe weebuuzizzaako nyemugamba oyo mwana akyasobola okubuuza yakusaba omuleeta mu Amerika teyakusaba gwe wali okola ekyo kyosuubira ng'omuzadde ng'otuukiriza obuvunaanyizibwa bwe okwagaliza mwana wo kirungi kisinga omulimu gwe yakola kati singa abadde Uganda yali gufunye yali bikoze yali funye ezo ssente ne mugamba oli mutuufu osanga teyali zifunye ezo ssente osanga byali badde birala tomanya but still wali okola buvunaanyizibwa bwo ng'omuzadde omwana muleke omukolo ewa taata w'omwana Fifi, you don't understand. Namugamba, I understand, but this is the reality. Omubuuza omusajja ono yali yeeganye ku baana nti nedda nayenze bye yali yankola nga sobola kukkiriza abeere mu bulamu bw'abaana bange nti ye tagaanangako era ye akakasizza muwala we yamuwa n'obujulizi nti nagezaako nentuuka ne wajjajja wammwe gye nakitegeera nti mama wammwe yafuluma eggwanga era ne mbagamba abaana bange bwe baddangako wano mumpita nze okutegeera nti muzze wano e Uganda wa Luganda lwa mujjajja wa mwazaala maama wammwe ddala omukazi n'omusajja be bampita ne bagamba abaana bazze era bagambye bajja wano nenvuga nembalindira mu kyalo era omusajja n'ababuuza mu mulooza nategeera nti mujje mu Uganda era mugenda mu kyalo kula jjajja wammwe kwe kutegeera nti maama wammwe yazimba n'ennyumba e Kampala omuli muganda we gye mubeera nga muzze mu kibuga kwe kubalindira mu kyalo eyo yonna follow up nze nga nnoonya abaana bange cause I have never stopped n'agamba njejja wamwe mu mubuuzi nali nzizeeko wano nga mbuuza abaana bali kuki abaana basoma batya oli yambuloki nga sirina we mujja jjajja wamwe ne bantuuza ne bagamba oyo sooka omwesonyi bw'anakkakkana tuli kukubira ne tulaba engeri gy'oyambamu abaana bajjajja ne bagamba omwana kituufu kitammwe yajjanga wano naye nga maama wamwe yatugaana okugaba n'ennamba kwali oba kwe muli so kati mama yandetedde okwogera n'omuwala kati omuwala gwe kumpa points nanga Fifi I don't have any problem with my father taata ne mama baba balina obuzibu bwabwe baali baagalana I don't have any problem with my father nangamba si luno taata yuli wakasi mwinaako obuzibu but nze nina taata wange gyali era omukolo gugenda taata wange wa mama kwali oba mama taliiko kati mama ali disappointed kubanga yategere nti abaana badde nga bugenda taabwe sewa abaana bayamba ne taata waabwe biki bamuwa ebintu mama yanyize awulira nga aliriddwamu olukwe afunye heartbreak ey'okubiri kyekiri kye nabagamba ogenda funa heartbreak ku mukwano ogw'omwami n'omukyala ate ofune heartbreak ku y'abaana nga nabo bakukutudde obulero obwali busigaddewo babumenyeewo kati maama abuuka enswa naye ng'emikolo omuwala ye ategeka emikolo gye yagambye nze nina gyensibuka nina gyenva ewa taata wange ate mulamu emikolo gye gigenda okubeera bakyala so kati sweetheart yaŋŋambye omuteere wano emboozi ye mumuwabule naye nze namubuulidde amazima genda ku mukolo gw'omwana wo oba si ekyo bakole okukyala nga kuli wuwo mu Amerika then okwanjula bakutwale ewa taata eyo enkaayana eveewo era nga mukwanjula maama waaligenze kubanga mwayawukana nga baagalana nti mwayawukana nti bazadde so that's why I told you last time kids will disappoint you by sweethearts owulire ng'obuuka enswa owulire nga tokkiriza nti ddala omwana obwo yakugambye ekyo naye nga naye omwana tomunenya ebyabawula nga ab'omukwano abaagalana abali mu bulangiti emu tebimukwatako tegwali musango gwe kuzaalibwa balalu babiri okitegeera byebyo nno so bw'abanga asobola okubeerawo n'ekintu kyonna kyaleeta kitwale kubanga era omwana agenda keera ku makya
Kete watata we free of charge. Owulire ng'obuuka enswa. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.